Mikwano gya chicken mwenna sawa ziri 8:4 zigenda wera saa 9. Banange mwenna mutegedde bibaddewo. Chicken bamukubye abadde wa Don Chris ng'agulawo ekizimbe ky'ekipya. Ganga ya Alien ne mukuba Komanda Mudogo naye Chicken bamukubye engeri gy'abadde kupata abadde anywuddemu omwenge ng'omuntu era ne bwe bamukubye abituttenga bitali serious n'agenda ewaka. Bw'atuuse waka wayisewo like 1 hour obulumi ne bweyongera mu lubuto. Nankubira nze ndi sister we nenzija ne tumuleeta ku Jofla ekyanja after Shell KFC. Embeera si nnungi alumizibwa mu lubuto. Balimukolako scan wano ku Jofla ekyanja after Shell KFC. Balimukolako scan tukyali wano ku Jofla ekyanja. Embeera we n'abateteredde bajja twongerayo nenga for now tuli kyanja ku Jofla. Banange bino ebikolwa by'okulwanalwana. We condemn violence. Banange okuba omwana w'omuntu nga tomanyi birwadde bye, tomanyi bw'asula, tomanyi bwe yasiibye. Kati abamuganda ng'embeera gy'alimu. We condemn this. We condemn this. Alien ne ttiimu yo. Banange mwetereeze. Kati embeera si nnungi. Mikwano gya Chicken abadde bamukubira amasimu. For now tuli kyanja ku Jofla. Abasobola okujjawo we tuli leero. Nenkya tujja bbaawo paka embeera bwe tunaalaba sikaani kyeneegamba tuleke tweyongereyo ewalala tulabe embeera inaava mu sikaani. Naye nga bannange bannayuganda we condemn violence. N'ebikola by'okulwanalwana si birungi wadde n'akamu n'akeddagala. So abadde bakuba essimu zibadde zivuga ne nga tasobola zikwata kuba badde waka yekka paka wentuuse tuli ku Jofla ekyanja. Kyannaku Kadama wakusalibwa bamugyemu omutima baggwe baba ebisingawo bikuleetedde maaso awo. Chicken embeera gy'alimu yennyamiza yeeraliikiriza yeetaaga kusabira kuba si nnungi yadde n'akatono ate nga n'ebirala ebisingawo bikuleetedde naye nga wasuze oti yasibeete gwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabira okunyinga notification bell obenga notified lwenteekawo video empya. Jana airport pickup nyongero budget za tulina Ramadan discount abaana bakomo after Ramadan tubula ennaku 13 zokka. Mwajja mubookinge ng'obudde bukyali ng'emiwendo gikyali wansi nga Ramadan discount ekyaliko. Tolinda kumala kufuna ticket n'oba tonafuna ticket jangu obookinge ticket tujja kugirinda ate nga tukyusa ne ssente eri gwe naakomawo ne ssente zo nga weeraliikidde nti bagenda zitema ku airport jangu otambule ne Jana airport pickup tukukyusize ssente ng'ogenda zifuna nga bwe zirina okubeera. Emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya. Muneesige ne family zammwe mbalambuze airport babalabe nga mulandinga kulayisi mujje twogerezeganye mujje ku WhatsApp tuteese tetusobola kulemerwa tetugoba ssente. Enamba yaffe 0704 44 40 58. Mbalinze baddiya. Tutsooke ne Chicken embeera gy'alimu mu ddwaliro yennyamiza yeeraliikiriza buli kaseera akayitawo olw'ensonga yakubiddwa nnyo ba Fangon soldiers yakubiddwa nnyo bamukubye mu lubuto bamukubye mu face bamukubye wabi ate nga jjukira yabadde ataddemu ku mwenge omusaayi guba gudduka bubi nnyo. Kyannaku ddala ngenda kubeera nga nsooka mbulako katono ate n'abantu abongedde okuleeta ebipya ku mbeera Chicken gy'alimu. Alien Skin wamma mwe you people nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin njagala musoke mu mpabulemu. Nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin nze Alien Skin namwagala nga boy wange namwagala bwagazi kullo ne tubadde ne wadoni kulisi yatuyise nga gulawo ekizimbe kye nensangayo Alien Skin ne gaali ye egaali ya Alien Skin ne bankuba kubonna mbadde manyiko omuntu omu oyo Komanda Mudogo yankubye. Komanda Mudogo ankubye ebikonde mu lubuto, nankubye ebikonde mu matama, nankubye ebikonde mu mutwe, anzijeko bugago bwonna. Abwasiza yasiza bubuno, obulaba. Abwasiza yasiza ankubye emigere. Komanda Mudogo nali mukoze eki. Inze nali nvumye kwa Alien. Ababadde ku internet ebbanga, mumanyi love gye tubadde tuyina eri Alien. Nga tumwagala nga boy waffe. Ekinkubya mubuzizo nkubira ki mbuno ovuma Alien navuma di Alien tubere realistic nali nvumye kwa Alien Skin nze Chicken waabwe mfempi mmeka nze sagala ntalo lwebyo kati wansanze ne bankuba nali nvumye kwa Alien. Komanda Mudogo yankubye mpulira bubi olubuto lunuma nze siri mulwanyi
Kati boda kunze nonkuba nze siri mulwanyi mwana. Nze siri mulwanyi. Nze nkola bintu byange. Nkola bintu byange, nze siri mulwanyi. I'm not a fighter. Semumaga kwali. Semumaga kwali yanisikene. Semumaga kwali. Chicken Katonda akusaasira akusuuse n'ebiwundu byonna bye bakutuusizaako abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bavumirira ekikolwa ekikoleddwa abaana ba Lionskin nga lwaki bakuba bannaabwe abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga balaga obusungu ku kikolwa ekyakoleddwa nti bano eggaali ya Lionskin mususse Alien abeeko kyakola akume ku bantu be. Njagala osooke olabireko wano ate nga muli ne bakaawo nabo ngenda bakuleetera maaso kuba abadde ku listi babadde bangi nga kwe kulina Mukasa kwe kuli Sheila Price Chicken Tawonye n'abalala. Mbwammwe mumanyira mbadde siyina maanyi gakola video naye sobola butakola video for chicken. Justice for chicken. Neba nayo baba n'abasajja beyita ki mu ggwanga lineeno bivubuka mmwe omanyi nti bwe muteetereze bantu mmwe omu mugenda ate in fact mwatandika dde okufa tetwetaaga na kubagamba bingi nnyo mwatandika dde okufa mugenda kufa omu k'omu kibwatukira nga temutegedde gwokuba oti omuntu atasobola yadde okuddiza oluyi okuba oti omuntu nze kyovola baseereetereza abayaaye omuyaaye si muntu bino ebimu biringa ebitaazaalibwe byeyisanga oba ebisiraani how would you osobola oti okuba omuntu n'okuba omuntu nga chicken ekikonde mu lubuto mazima ddala gennyini bannanga abayinamu ku maanyi mutuyambe mu following up oyo bakomanda mudogo obaani akubye chicken bakwatibwe let them be arrested okuba omuntu ngoyo mu mazima chicken omuntu gwosobola otuuza wali eri n'omubuulira oba ne muteesa n'akubuulira kinsonga kyegenda mu maaso n'omuddako n'omukuba gasiya buloolo banayo bavubukamu mufune n'ebyokukola muveewo mulekerawo okubebera mwenna munoonya muunya nnyuma ya muntu gye munoonya kyakulya ku muntu naye nodda ku muntu eyeekolera akola ebibye talina gwalumba n'omuddako mbu omukuba bantu mmwe mubeereemu ate bavubuka mmwe mujja kubulwayo munywa amazzi kanneewole ku bigambo bya full figure. How would you beat someone like chicken? Banaki mpulira ntandise n'okutuuyana bantu mmwe nno we muteetereze mukola ku bantu effujjo mussa abantu mukubya abantu mwakuba abasawo kikyaliwo ekyo ne mugenda mu ddwaliro ne mukola effujjo mulekerawo okumanyira abantu banaye Uganda si yammwe tetuganye balina obusente bwe babaliisaliisa muyina ababateekamu amaanyi naye mulekerawo okumanyira abantu si buli omu agenda kubeera wansi wammwe oba agenda kubatya olw'okuba mwakulira mu ghetto mwakulira mu mbeera embi mulinga abataakuzibwa mwakulanga ebisero mu nsiko mulowooza buli omu yakulira mu nsiko mulekerawo okumanyira abantu gasiya buloolo bisirani komanyo. Abantu balina obusungu bungi ku mbeera y'abaana ba Lionskin n'eyisa gye beeyisaamu kuba buli kifo bagenda baleka bakyankalanyizza kuba kigambibwa nti egyo ne beebakuba abatalina mannya oba batalina busobozi buvaayo okukola kikubeera nga beeyogerera ku social media oba kuwulikika mu mawulire naye nga omu ku bakaawo nawo naye ayogedde engeri gye yasimattuseemu okukubibwa abaana ba Lionskin. Mutya Mukasa wano Fred Daga w'ekibiina kya Nuupu kaneeteekeko eryakawunawo mukimanyi babadde bagenda kunkuba naye omuntu atabadde stede chicken akubiddwa nze ndi ghetto youth nze nasomye embeera kati kambanyumizi munange olunaku olwaleero omugaga Donny Chris ngagulawo ofiisi ze n'ekitende anyi tuli mikwano gye ng'ayita mikwano gye gyonna mu mikwano gye mwe mubadaani Lionskin n'abantu yazze nagganga ye ati bwatuuse mbadde sinnatuuka we nnyambukira moze nga nkubira nga ngamba Namukasa neeyo gy'olaze omukulu mulabye ye Lionskin bandikukubira eyo n'okola amawulire ngamba ki ankubira Sofiraavu
Sophie ali mu mitambo gy'emikolo ngamba Sophie embeera eri etya nga mmunyumiza naye tebasobola kukuba kati bwe ntuuse nenda bona omwana omumpi oyo mudogo nga batandisawo ka commotion ebweru bwe bandabye ne ngamba Sophie nga nkyali mu parking Sophie siyingira Sophie nga bagenda kukuma biki nagendewa n'agamba Doni nga banfunira muntu ankuuma mbeera emabega mbadde nmaze n'okkuba essimu ne mbagamba essaawa yonna nkubwa Sophie nga nfunira ekifo ky'emmaaso nga banteeka nga nkuuma emabega naye ng'omutima si mutebenkefu kati ng'oli omuvubu waliwo azze tukuwe ku byokunywa ne mugamba aha saagala nze sinywa byakunywa ku mukolo nga sinze embyesumululidde munaye tuba tulyawo ate chicken mugambe walinga nyinga tunga na chicken nga mpuliranga agenda okubwa naye bwe mbasikubiddwa mpulira ekintu kingamba balina gwe bajja okuba ate ekintu tekikubye tebakubye chicken nga mbadde mukasa totyana yenze kaneme kubeera naawe bajja kunkuba olulo mbu bayinza okumukuba ku lwange okay nze wembadde security ng'eri tight nga bankuumira nga ndaba obwama kasita mpulidde mbu omugambye mbu either namukasa ava ku mukolo oba oli ava ku mukolo nemmanya yessaawa y'okubeera ghetto youths kyenkoze nga ntandika sooka nfuna waawo kasika mountain dew nga nkeesumululira nkakkane kuba nategedde essaawa yonna omuzira afiira watono nga ngamba Sophie mpitiro abapoliisi bali ku mulyango badde bazze wali ku mulyango nga mugamba afande wano bagenda kunkuba naye nsaba kunfulumya kubanga bakakubako omuchicken olwo bamuyisizaamu empi aye ne shira price naye asimatuse katono nga awolereza oli ng'agenze kuwondera chicken gwe bakubye kati nze wendabye nga bakubye bali nemmanya next step namukasa ense ghetto youth impise bafande ne bankwata ne banfulumya baba banfulumya mudoga nkwata ati ensawo kafande mutekoye mugamba akakane tazirika nga afuluma kati bamikwano ndi survivor ne chicken bamukoye ndi survivor simala gagenda ndi sinyende nelire n'enkoko ya KFC kubanga bwemba mponye okunkuba leero tukyagamba gavumenti erekerawo okuba bannamawulire naye n'abayimbi baagala tukuba chicken wange heni ne chicken mukama akugumye aya chicken singa watudde nange nze ndi muyaye ndi niga ninja nze nasomye embeera ng'essaawa yonna nkubwa nemmanya era engatto nenzijjamu nenyambala ebisiripa byange eby'omu mmotoka ne bagamba oba ndinga muguwa ddala kumbe nasomye edda koodi z'embooko naye olaba mponye luno kangende ku KFC ndi enkoko yange chicken ogenda genda olipotinga omusango bw'oba yagala alipotinga musango nze wendi ng'omujulizi wendi naye abayimbi mulekerawo kuba bannamawulire ne babloga ne batiktoka bambi chicken wange kyokka abadde ali smart kasajja kattu but ebyo bintu byokuba abantu on serious note bibi singa bakamiliyoni ne babebekulu ne babobi wine batutadda abantu nga baboogerangako ku regimu yaabwe naye okuba abantu just because ayogedde akola omulimu gwe that's bad naye nga wenjogerera wano Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu ndi in perfect condition bafande banyambye paka wenvudde ku kifo nengena mu parking nenfuna emmotoka yange lwakuba erinnya lya fande siritegedde naye afande wonna wooli mukama akikubalire enzuuno ntuuse n'ekajjansi n'atera otuuka ndi mu kajjamu k'ekajjansi ngende ngula enkoko yange neeriire. Mukasa bwate wasimatuse abantu bangi ab'enjawulo bavuddeyo nga beewerera abaana ba foot soldier abaana ba Fangon soldier nga bagamba nti nze lwoli nkwatako nga mwotadde ne Eddie Good Life nga bagamba nti nze omwana wa Fangon lwali nkwatako at least nditunda emmotoka gye nnina nditunda buli kye nnina ne nfuba okulaba nti mumaliriza
N'agamba tatiisatiisa naye ajja kufuba okulaba ng'abamalamu akakamanyiro ke bagenda bagwirana ku buli muntu nti bamukuba. Si buli muntu nti akubwa. Nenze njagala one day Mukama Katonda nsinkanyeko n'embwemu eya fangoni oba endiga nga tuli mu kkubo lyerimu ogezeeko okundaga ekyo ekibeera kale oggyeyo kana akagala kasembayo nti gwe Jenny lwaki totusupportinga simanyi ovuma alien skin omanyi mu abatabasupportinga ababavuma ne gwe new people ekityo era gw'osanga aga nti Jenny ovuma simanyi Bobi Wine it's because Jenny tasupportinga ani Bobi Wine kati mu obutabasupportinga omuntu ababavuma era abeera tabaagala muva kina abantu nze njagala one day one time twesange mu kkubo oggyeyo akagalo akasembayo bwe kati ojja kumanya who is who, what is what and why are they the way they are. Era ojja kumanya nti si buli ayogera nti alina amaanyi. Mwe mugira mumanyira abaana bano we musanga ku media ne weesiba ku mwana n'omwetooloola. Naye bamikwano mujja kusanga omuntu mumumanyire bisiraani mwe ne wakati mujja kutuuka ate mwenna. Ennaku gye muyina obulumi bwe muyina bwakuba nti mulemeddwa okufuluma ne mugenda ne mukola. Mutuddawo mulindiridde tuzaako ki temukiraba. Kati muyina obusungu ku mitima buli ajja buli aboogerako gwe mugenda okutwala obusungu mu buteeka. Mbadde ndowooza mwagala baboogereko. Stansi zonna muzikoze ziweddeyo zonna. Mubuzaayo kimu kyakweyambula ku street babalabe nga mweyambudde. Buli kimu mukikoze literally. You've done everything. Kiganye. So katulanda okukwata ku mwana nga chicken. Come back egenda kujja. Really? Tugezezzaako okuba briefinga ku biki bye mulina okukola. To going back to the sketching board. Okulaba biki ebyabaleeta. Nchika Kristo Panda akayimba akaga nti ebyakwagaza bye ebyakukyayisa. Ddayo ku sketching board. That is what you need. Mwefudde ekizibu wano ku media. Kati gonna kagenda kwasama oyo Jenny ekikazi twakigoba bimanyi nonsense gwe mubeeramu. Nabagamba nti nze sibatya. Nabagamba nze sibatya mbwa mmwe. Ate we mukutte ku chicken muntami ebisiraani mmwe. N'akatini ke mbaddemu nako mpulira kanvuddemu. Ogatunuulira obutanaaba okuwunya. Okuba otya chicken anaaba ne yeesiga ne perfume n'abrushinga n'amanyi. Nze musabe nnyo tujje twesange ku frontline nze nammwe. Very. You go know. Olo luba lunajebyo oba bajeta pidgin. Pidgin English. You go know. Kati muyombe embwa mmwe. Tuli mu Ramadan sina na budde bwammwe. Bisiraani mmwe abasigaza okuvuma abantu fo ky'okutambuza music. Ennyimba ziri awo ziri stunted tezitambula. Day in day out. Omuyimbi wa mwafulumya ennyimba tewali gyeziraga. Naye bakubulira ogenda okuba omuntu awoya kikwanguyira. Kuba otya nkoko wange kisiraani gwe okuba otya akakoko. Kati akakoko laba otukono tw'akakoko. Laba otugulu tw'akakoko. Laba obutama bw'akakoko okuba wambwa gwe. Nze yessaala yange. Ate era nkimanyi ejja kutuukirira nze sisaba kintu ne kitatuukirira. Nkimanyi ejja kutuukirira. Bwe nkusanga n'ompitako well and good. Naye nkusanga ogezeeko okwekoza ebyo ebibeera by'ekisira eby'enjaga ng'ebalinnya ebiwe. Obunaku nga bubalinnye n'obutasoma. I will show you. Pepe. Mukulu Good Life Edi naye avuddeyo nga yeewerera abaana ba Fango naye nti abantu abamu babadde bagamba nti chicken alimba teyakubiddwa biki evidence aliwa obujulizi buliwa kuba kigambibwa nti babaganya bakwata obutambi nga bakuba chicken era ka video akasobodde okukwatibwa kateereddwa nga bamutandika naye nga kigambibwa nti chicken ayagala kutunda kivulu kye yensonga lwaki aleetaaga amawulire agatatigirikika bwe bagamba mbu si byange ne Good Life Edi bwati bwa warnings abaana ba
Fangon. Chicken akubiddwa video ziza wonze baleetedde abamuwadde bagamba nti stunt bambi chicken akubiddwa kyo kiri fantastic chicken akubiddwa abaana bokkabira nekino kimukoze kibadde kirungi chicken si muntu wa ntalo ate chicken abadde tabajjonkera ne kajesti byakola bibaluma kuba nti bitrendinga aleeta kyabikola ku mmwe lwaki temugenda mukuba Scorpion Shaba liigiza mmwe lwaki mukuba abantu nga abanafu nga chicken omubanga ddala muli batabbu nezo bana umwana okabira bananga ali nkuba pazi nkubye byaswame n'engweri neza mu kutegera nga ndi muddwa nene kumanya nti gundi gwe yankubye pazi ngono mu Kampala tolidda mu kutambula kubanga ne yakimanyi mutambula mwekka buladi mbanja kukola ko revenge ndi kutunda konna kenina either mudogo oba mu byaddala kino kyo gikubuulira ne wali baani sijja kutiisa nnyo naye ogwo omuzasi mulungi ogw'okuba abantu okuba otya omuntu omukulu gw'otaliisa atakusiŋŋaanangako nakuba jjinja oba kitegeera olira komanda mudogo akuba omwana w'omuntu komanda mudogo akuba omwana w'omuntu poza mudogo Kampala abajja mulema obajja kupata kyafuluma kabira oba nga atambulira mu ggaali oba nga kyatambula mu Kampala wano kubanga kimanyi obeerawo okutya mbagira mu kigurupu oli naakwefunzaako omu naye lwakiri mu Kampala mbajja mumukulemya siri mu kutiisa naye abajja kuba kyakulabirwako ino jugu abakulu batukinye na mmwe mutukinye abantu ba bulijjo bannaffe lwakiri ende motoka njitunda lwakiri njitunda mama lwakiri Luwilight niye avuddeyo agezaako okuwa chicken amagezi ku bintu oba ku bizibu ebyamutuuseko endowooza eyawukanyeeko ku y'abanne era nga njagala weewuliireko amugambe bw'ati. Chicken kyengenda okugamba is weewale nnyo okumixinga n'abantu ekika ekitali kikyo. Toli mulungi omu nti buli omu agenda kwagala oba buli omu agenda kusanyukira. I don't know if that will sound a bit weird or rude, I don't know. Neyiga okubeera nga okolagana nnyo n'abantu aba vibe yo. You're not a violent person. Why the heck would you like lwaki buli saawa obwawo connectinganga n'abantu si nti buli omu agenda kwagala. Not each and every person is going to be happy for whatever you're having. I'm not saying kwaba abaana bakubye because maybe they hate what you have or bakulabanga competition or anything because they cannot compare, but gezaako nnyo okumixinga n'abantu ekikaakyo. Woba omanyi toli violent person, woba omanyi nti toli muwemuzi, tolina nsonga lwaki obeera n'abawemuzi. Woba omanyi toli muntu alwana abeera mu ntalo, mikwano gyo tegirina kubeeramu abantu abo abafoolinga mu eyo category. Olaba buli weerera n'omukwano gw'omukkakkamu obanga alina embeera ze zimu naawe. Waba muwemuzi omufuna fallout leero mugenda kutuula mwewemule. Wabanga muntu mukkakkamu nga ggwe buli omu ajja sirikira gy'ali paka relationship wenaddamu ne bagirikendlinga back again. So all I'm going to say, Alien Skin. Tukoye bibozi byo bannayi alien, we are tired. Buli sawa abalenzi bo bakubyono, buli sawa abalenzi kwegamba gwe bibyo tebiggwa. People are out here fighting battles for you. Lero alien simusobya, lero alien taliyo kati abantu abakuwoleza agenda vayo. Alien tabaddeyo, alien si abagambi, alien naye omuntu ali mukuba munne on behalf of you akubira mu linnya lye. Lwaki oba weyo right? Omuvubuka oyo waba abayina obuzibu ne chicken amukube nga amugamba nkukuba wankola kino si bino bintu simanya nwanirako alien skin, simanya nwanirako alien skin. Haven't you outgrown all that BS abantu bebe bakola nawe go weteekamu? Eno mba munoonya bakazi bakuba eno emukuba abasajja kwegamwe temuibaako go muttira ku liiso. Abaana bo enkya bagenda kubanga bagwa mu mbi. Omwana wabeere nga ali ku ssomero wabeewo omuzadde w'omuntu gwe wakubira omwana akuba omwana wo bamukola ekintu ekibi. Atojje waneno ng'okaaba. Bakwate omuzadde oyo bakwate omuntu oyo agamba ekintu kimu yankubira mutabani wange yankubira bba wange. Entalo ziggwe.
Chicken muvubuka ali peaceful. Ate mumukubi. Gwe batagamba ko gwe batabuulirako wabaaki. Buli ssaawa abantu bwe bakuba abantu aliyeni. Ffe twakoowa okwogerera obubi, twakoowa okugambako. Because abo abaana bakola each and everything. Bassa abantu, bakubya abantu kataba, batte, bonoonye ebintu by'abantu, all in the name of alien skin. Nze chicken nze ngenda gamba gwe. Nedda ne nanyini mukolo ogwo. Nanyini mukolo oba oyisa abantu abamu ab'ebika ebirala. Ng'omanyi oyise Luwirate ne chicken tebagatta. The least you can do before nga tonnava ku ssimu kubawa invitation. Bagambe bambi mbayise ne gundi muyise naye mbadde nsaba ku mukolo gwange temulwanirako. Omuntu ajja amanye ng'ali safe. Ate bakubira omuntu kyaliwo bamukubire ewuwo nnyini. Ate nawe tojja kubeerawo okutaasa kubanga bonna bakyaliwo. Alien muyige okubeera nga muwe ebifo bye bayiseemu ekitiibwa. Si buli wamu kagenda kubeera kattiro oba si buli wamu nti mugenda kubirawo omuntu. Chicken toyina nakwennyonnyolako nze bamma nina gwe nali nkubye. Simanyi nali nvumye ku alien skin. Si ye Katonda. You're not supposed to be answerable to them. You have your own life going on. The least you can do is stay away from people abata falling into the same category nga gwe. Woba toli mubbi toyina nsonga lwaki obeera n'emikwano emibbi. Woba toli musezi toyina nsonga lwaki mukwano gwo kyaliwo musezi. Beera n'abantu kati nga we mweronda ne Sheila Price muwa abantu lugambo mwogedde ku updates ebyo byejeje emikwano gyo. Bw'oneeyombesa ne Sheila temugenda kudda okwewemula kuba Sheila si muwe muzi. Atuyongedde n'enkuba kyeyo Kadama munnaffe bakamayo gwe basazeewo okugyamu omutima baguwe baba mbu basasulenga family y'essente buli mwezi. Njagala obeere nga weewulirirako ate bw'omala otwendowooza mu comment section. Ocean Media Kochari. Olaba boosi wo omubanja z'okoleredde ne muvaawo bubi. Ate olwo nga omaze n'okuva mu bulamu bw'ensi yaweerera abaana bo era abalabirira embulamu obweyagaza. Wulira Kadaama ono. Wulira Kadaama ono. Wulira. Assalamu alaikum baba Kamboja. Kasubiri nti oli bulungi. Baba, nina ekibuuzo nina n'ekinsuseeko naye. Bampadde obudde naye kati nina kwebuuza kuba ngambi neebuuze ku bantu bange. Bulamu bwange neetaaga ssente zigenda okuyamba abaana bange baleme kujulirira kugenda kukuba kyeyo. Neetaaga abaana bange bakulire mu bulamu obweyagaza. So ekiriwo kiriwo ekiti. Wano wenkola madamu wange alina maama we. Maama we mulwadde wa mutima. Baagala mbawo omutima. Buli kimu kye tunaasaba bagambye famire yo buli kimu kye naasaba tusooka kikola then awo ne tulyoka tugenda mu ddwaliro. Basooka kibakola kye banaasaba famire yange kyonna kye neesaba then awo ne tulyoka tugenda mu ddwaliro. Bayogedde nange lwa ddembe abalala basobola okukuzirisa ne bakola ne bakugyamu omutima nga tebalina kye bakuwadde. Ne bayogedde nange mu ddembe bagamba oba tokkiriza it's fine. Ko madamu wange mulungi bambi talina buzibu. Ayogedde nange mbulungi. Nga asobola okukolera abaana bange ne babanga basigala barisiivinga salale buli gwe mbadde nfunanga buli mwezi mpaka yabaweerera school fees abakolere buli kimu n'okubateerawo amaka. Buli kimu nanga famire yo kye naasaba kyonna nja kibawa. Kati okusalawo kuli gy'oli. Ebintu bino babigenda mu biwandiiko buli wamu basayininge. Sente ziba zirina okujja buli mwezi ng'ate bamaze n'okukola buli kimu kye bamusabye. Naye buli mwezi abaana bange bajja kwasigala barisiivinga sente zange ze mbadde nkolera omusaala. Kitegeera nga biri byonna biwedde abakoledde amaka ng'ate ku sente ze barisiivinga tekuliko school fees nga school fees wo waabwe balina obbaweerera paka gye bakoma. So baba audio genda giweereza bonna abaana ba Saalongo.
gwe kikwatako gw'owulira nti kimukwatako nnyo gimuweereze. Ebyokudda kwange madamu baba bagenda bikolako n'okuziika kwonna byonna byonna bajja bikolako inshallah. Nze nganze omuntu sitidde sokosoke mumbulire kyemusalawo nga famire kyemusalawo. Abannange kino kye bayita batya asaziwa sacrificing obulamu bwe ku lw'abaana be nga yeewaddeyo nti omulambo bajja kugutika naye omwalamu gwogerako amumanyi bulungi. nje na airport pekawo tulina Ramadan discount tukyusa ne ssente muneesige mbatambuze ku miwendo egya wansi mujje mu booking obudde bukyali baddiya tolinda kumala kufuna tiketi jangu booking tiketi tujja kugirinda ng'omaze okubookinga abalabu abamu tiketi bazigaba ku ssaawa esembayo abaana bamusanga ku sinki ayoza bintu ne bamugamba yala bwe bagamba bookinga bukyali temubeera mulowooza oba ki naye ng'omwalabu si muntu ffenna twali tubakozeemuko omwalabu ajja ku ssaawa esembayo batono nnyo abakubeereramu naawe gikuwa n'akuwa tiketi ng'obudde bukyali naye namba esinga bakusanga teweetegese nakwetegeka so beera nga weetegese essaawa yonna nti omwalabu akusuulako tiketi nti odda wammwe. Channel Media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment whether bedo kunyiga notification bell obenga notified when take a video empya nyongelo ko waza munaba le video nga to the end ne mulobolo nga temu skipping ze mikwa ndi msimu saka tonda bebye musinga okwagala.